kale tukyali ne mukulu Captain Jonathan oba muyite Jonathan mu Luganda atunyonnyola engeri oba oliawo gy'oyinza otegeeramu Kyokkiriza. Nga bwe nabagambye tetuli wano kusiga bukyayi, tetuliwo kugamba nti oba eno ddiini oba eno ki oba kino kifo oba kati kino kyekituufu nedda tetukuutira kadingidi kintu kyonna. Tugezaako kwogera amazima. Gwali eyo osobola okugatwala oba okugagaana, gwali eyo osobola probably okugyamu ebikoledde ebitakoledde n'obireka. Ntumira buli omu ali eyo nga olina kyokola okulaba nga message zino zitambula. Bakatinga bu TikTok videos ne batambuza, mbaagala nnyo. Ne mba sikumanyi olaba nga olina kyoyagadde ky'osobola okutambuza tambuza, sikuyinaako buzibu because kye tufa kulaba nga message zino zitambula buli omu n'agifunako. Ogwaffe tuba tumukoze. Mwenna ate mu abagoing extra mile ne bankubira nako oba oliawo ne bagamba Sami data wuuyo, Juice wuuyo, Sami transport wuuyo. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Musajja wange Netherland Waiswa Milton ombuzeeko simanyi ki ombuzeeko nkunoonya sikyakulaba, onteekako ebitangaaza byange sikyakufuna. Mark yali ku kamera kulanga buli kimu okifuna nga woolina okukifuna. Kale obadde okyafunira Captain ku insights. Ekigendererwa kya insights zino abatulaba n'abawuliriza kwagala kulaga nti ebintu bye tukkiriza byatuteekebwamu naye ebiseera ebisinga nga si bituufu. Ate nga ye Mukama Katonda eyatonda buli omu, nannyini Katonda w'eggulu n'ensi, ayagala abantu bafune obulamu obutaggwaawo. N'ekyo tosobola kufuna bulamu obutaggwaawo ng'ekituufu tokola ki? Tokimanyi. So kaakati kwe kuleeta amazima wewe wennyini weesalirewo oba kyokkiriza oba ekyo naye nga osalirawo mu kumanya so si mu butamanya. Kubanga ate n'obutamanya tebukugisa buzikiriza ekizikiriza omwana w'omuntu butamanya. So kaakati kiri gy'oli ate togezaako kuziyiza abalala kumanya kintu kino. Bw'oba tokitutte kireke kubanga tuwulira ebintu bingi, oli najja n'akusibako ekintu ekitali kituufu naye nga n'omuleka ate gw'onotta buli omu. N'ekyano nyingi ng'olaba nga tekikoledde genda ku ndala data wuwo. Naye kaakati tulina abaganda baffe bangi abali mu ziddiini zino, soogera ku busiraamu bwokka. Bw'oba ng'omanyi Katonda ku level kati nga nze gye mumanyi enaku ekukwata. Naye kati oba nze kye mmanyi kitono nnyo, olwo Katonda alaba buli kimu. Alina nnaku yenkana ki? So kaakati ffenna abali eyo mukimanyi bulungi nti entalo nnyingi nnyo mu nsi ku ssaawa eno zisibuka mu Buyisiraamu. Entalo ezisinga obungi mu nsi mu kaseera kano zisibuka mu Buyisiraamu. Obuyisiraamu bulina ebibinja ebirwanira mu linnya ly'Obuyisiraamu biyitirivu. Mu West Africa eyo abantu bafa buli lunaku. Waliyo ekibinja kye bayita Boko Haram kikolera mu nsi y'e Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso, ky'Abasiraamu. Kitta abantu. E Cameroon, Chad waliyo ekibinja, wano Mozambique wano waliwo ekibinja bakiyita Al Ansar kyakutte province namba gye bayita Cabo Delgado, baagala kifugibwe eki Buyisiraamu. Al Shabaab mukimanyi tebeeyita Bayisiraamu abagamba waliwo okuvumaganya linnya lya Buyisiraamu. Bayisiraamu akola ekikyamu nga yeesibako Obuyisiraamu anti bakwotinga bino ebintu bino ebikyamu ebiri mu Qur'an. Ekitegeera ADF oyagala gamba si Bayisiraamu bano ba Jamiru mukulu bano abasuula bbomu wano bwekuba ekifaananyi nga wavudde wano Sami ogenze kukola bintu byo mu tawuni ebbamu okugulu nekukutukako. Lwaki olagamba nti fe Abasiraamu tetufugibwa abakafiiri kyo baagala kuteekawo site naye ng'ate abo abakola ekyo bafiira bwereere, bafiira mu butamanya. Naye ekyo ekyebibinja Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS ekyo nekirinaako bukakafu. Kale naye kaakati
bw'obanga ddala oli muntu yeetegereza ensonga yadde nga tetuli mu kkooti kuwa bukakafu naye nga tumanyi bulungi morale nti ebibinja bino Taliban bantu basiraamu baaganye n'abaana ab'obuwala obutagenda kutalinya ku yunivasite busiraamu tebukkiriza so kakati ebintu ng'ebyo ddala ddala omuntu teyeetaaga kumanya mazima yeetaaga okumanya amazima naye nga kakati kyebasinziirako tujja kuwa example wawulirako nti obusiraamu bugamba bwogera ku abakazi embeerera 72 abali eri mu jjana era woofa ng'obadde mu isiraamu obeera mu byana era kakati ekisinga okuleetera abasajja okugenda okwesibako bomu ne bafa baagala genda mu jjana bafune abakazi bano naye nga ddala twagala okutegeera abakazi gye bali era kyavaawa ate mbu tebalina bujja kakati ejjana ey'abasiraamu yanjawulo ku bakristaayo kubanga anti mwe bye musinza bifu kakati kankubuulire ensibuko y'ekigambo kino ojja kuseka oba ojja kukola kusinga eyaki ey'embombo eyo egamba nti waliyo embeerera 72 tebaliyo tebalibaayo tebabangayo ekisookera ddala eggulu liri teribamaama eggulu lya mwoyo si lya mubiri tosobola abaana bamaama mwoyo kati ate omwoyo gulina jenda tolina mubiri ogenda kukozesa ki so kakati esitole eva wano omusajja baali bamuyita Efurayimu sitole ya 72 virgin nkubuulira kati nkugirayo omusajja baali bamuyita Efurayimu the Syriac yali abeera nga mukulu Efurayimu was a Christian kati yali muyimbi ng'akompozinga ennyimba n'ebitontome poetry nga byakozesa okuyigiriza abaana eddiini n'enjiri ya Yesu Kristo kakati ennyimba ezo baali baziyita madrashe kiki madrashe mwe muva ekigambo madarasa ag'Obuyisiraamu they were teaching hymns z'ennyimba ennyimba ojjayo ebyawandiikibwa mu bayibuli n'okolamu oluyimba yesoosi ya Qur'an kyobola Qur'an bayimba nnyimbe origini yaayo zaali nnyimba ez'obukristaayo so Efurayimu Efurayimu the Syriac yatandikawo n'amakanisa mangi nnyo mu bitundu ebya Edessa ekitundu kati bakiyita Sinyaluka kiri mu southern Turkey ye yakompozinganga ennyimba ezo era n'abeera popular nnyo nga abaana naddala bavubuka bagamba yagenze mu madrashe ga Efurayimu nga bweyagamba nti yagenze mu kwaya ya Efurayimu so madrashe was a place where zaali nnyimba ezisomesa eziyigiriza ekigambo kya Katonda okuyita mu Yesu Kristo so kakati ekitontome ekisinga oba oluyimba olwasinga okukwata abantu omubabiro kyekyali ekya okuva kino ekyembeerera 72 yagamba atya yali ayigiriza abaana bano ng'abagamba nti bwe munaakulanga mwewala okunywa omwenge obwenzi obubbi kwegamba ng'alinga abagamba okubeera abatuukirivu okukola obutukuvu n'obutuukirivu nti bwe muligenda mu lusuku luli paradise kubanga paradise lusuku lulinga olwa Edeni mu bulamu obutaggwawo nti muliweebwa ebibala ebiberyebere maiden fruit kati plant omuyembe kati nga guli gwenda bawali bwe gukula ne gutandika okussaako emiyembe egisooka they are called the maiden fruits so yali asuubiza abaana bano naye ng'oluyimba of course you compose imaginations kufumiitiriza n'okola otya osanyusa abantu bakole batya ekintu kiri kibayingire mu mitima so oluyimba olwali lusuubiza nti abo abalikulira mu butukuvu n'obutuukirivu bwe balituuka mu lusuku luli olwa paradise they will receive 72 apples fruits maiden fruits ezisooka
ebibala ebibereberye naye kati ekigambo kino maiden somehow ne mu Lungereza mwennyini kitegeeza virgin. So these were maiden fruits, apples. Kati bano abawandiika Obusiraamu firimu abaplayinga firimu ne bagifuula ne babafuula bakazi kubanga abakazi be bagenda okusikiriza omuntu okwetulisizaako bomu. Ekya bomu kijje kale jihadi, ekigambo jihadi abasinga abakola jihadi bakola basobole kubanga Obusiraamu bugamba nti afiira mu jihadi ye agenda direct mu jjana, taligenda genda ku mizaani ya Allah enepima ebibi n'ebirungi. Kasita ofiira mu jihadi ng'olwanira Obuyisiraamu ogenda direct, era abo ekisinga okubatwala mbeerera zino 7 naye nga tebaliiyo, teri byana origini zaali apples. Ate bo tebagenda genda nga bamaze okuyiwa omusaayi wano. So ago ge mazima agali muki naye nga boogera nnyo Obusiraamu bwogera nnyo era okusinziira ku Qur'an amanyi bino tusibimanyi gwa biri mu kubinsomesa. Ebyana bino babinnyonnyolako bifaanana bitya ebiri waggulu eyo. Essuula zisukka mu 10 nsobola zonna zoogera ku byana ebyo. Ssuula 37 Olunyiriri olwa8 agamba nti they have beautiful eyes with large eyes. Ssuula 38 Olunyiriri olwa5 agamba nti they are companions of modest gaze, well matched. Surah 44 verse 54 egamba they have wide and beautiful eyes. Surah 52 verse 20 beautiful houris of wide and beautiful eyes. 55:72 egamba bright-eyed damsels sheltered in pavilions. 55:74 they are untouched by any man, reclining on green cushions and beautiful carpets. 56:8 egamba the people of the light, how blessed will they be. 56:22 egamba they will have houris, that is maidens with intensely black eyes set against the whiteness of their irises. 56:35 egamba created without the process of birth, tebazaalibwa bwezaalibwa so baatondebwa. They are splendid companions. 44:50 egamba thus we will marry them to fair women with large beautiful eyes. Ebyo byonna bitendereza abakazi abo naye nga bulimba bwerere bakusikiriza kiringa bw'osuubiza omwana switi ngenda kuleetera switi nkuleetere biskwiti nkuleetere eddole nkuleetere bino byonna naye ng'okyoyagala asigale awo akaleme kugoberera. You are manipulating this small mind to accept what you want them to do. Teri bakyala ate bali ludda wasami newe omusajja nga profesa mulamba naye ng'akkiriza ebintu bino teri mbeerera ate embeerera zinaabeera wa it is a spiritual place. Ngamba mujjana ate bagenda hadisi egenda mu maaso negamba nti omusajja bwe tujja kubanga buli permanently nga tebugwa era nga bonna batambulamu 72 nga tokoowa nabali ate bwe bamala nga basigala mbeerera sigala mbeerera naye nga ate amazima yaŋŋamba ate tebajja banabujja naye nga kwegamba oba nkiyite ki sina bulimba kwegamba dalu omenya omutima dalu kubanga atali mulalu toyinza kukkiriza bintu byangeri ng'ebyo. Omenya omutima kubanga ensi eri omuntu omwoyo gwe guva eri Katonda gwe genda okuddayo buli guvunde ate kati eri abakazi balibeerayo bana bafaanana bwe bato omubiri oliba ogujjeewa. kakati ku bakazi awo wennyini we tuli girawo ddala ne kano kimanyi tekaliimu awo kino ekyokuwasa wano bana abakazi abana kyo kiri kitya kakati mbadde sinaba kudda nakoko katugattire engeri gyotugende nti eno tetuyinaayo essuubi eno nga tugenze mu jjana kati wano ku nsi kale wano ekyabana kiri kitya. First of all weetaaga okumanya nti mu Busiraamu omukazi si muntu. Samikege Manya gange Unique Media ye channel Mark yali ku kamera tune captain ebitemu obo byogera no nedda n'abakazi abasiraamu bakimanyi kakati basuubiza bino byonna babisuubiza basajja naye omukazi bamusuubiza ki mu jjana
ati era omukazi kati era omukazi yeetaaga bano boosi batonde ngamba omukazi omusiraamu aliwo kati ayambala hijabu n'akeera mu muzikiti n'asaba swala 5 by the way swala 5 nazo tugenda zogerako ye talina kisuubizo kyonna mu jjana kumpi alinga atalina na jjana abaana wano bw'obabuuza bakugamba nti glory y'omukazi omusiraamu eri mu bba era kakati omukazi alinga kintu nali mpita awo ku muzikiti gwe Nakasera akyankalanya embwa nali mpita ku muzikiti gwe Nakasera awo muntera okuyitawo omusiraamu imaamu ng'abuulira ng'agamba nti omwana omulenzi ow'emyezi 6 senga yali asobola okwogera n'atoola swala swala ey'omwana omulenzi ow'emyezi 6 esinga swala z'abakazi 100 ate tokonjera sikukonjera tokonjera kapiteeni nkugambye nze nawulira ng'oli ayogera oyo ye mukazi mu Buisiraamu sera senga abakazi bawulira tewali baddeyo omukazi musiraamu kubanga toyinaayo kantu konna oli kintu buntu toli muntu obusiraamu bulagira omusajja okukola omukazi kintu kyonna kyayagala his property not even a slave kyova olaba babakkiriza okuwasa abakazi 4 kituufu ekyo ekyo kituufu bagamba wasa omu oba 2 oba bw'oba osobola oba paka 4 naye yalina 11 Muhammad ate bagamba yakyaliranga bonna mu kiro kimu bonna nga abamatiza mu kiro kimu kubanga baamubuuza yagamba nti omusajja profeti alina amaanyi ga abasajja 30 kati okubeera ne 11 kyalina kitundu ebintu bino bijjawo benjogera kale obijjawo ebintu yoli mukugamba yoli mukutugamba sisomye suula wano ozisomye hadith Al-Tirmidhi reported by Al-Hasan al-Basri says that an old woman came to the messenger of God and asked, "O messenger of God, make dua that God grants me entrance into Jannah." The messenger of God replied, "Oh mother, an old woman cannot enter Jannah." So mukazi omukwadde omusiraamu, you are not going to enter Jannah. Hadith Al-Tirmidhi. Wegamba. That woman started crying and began to leave. Then the messenger of God said, "Say to the old woman that one will not enter in a state of old age, but God will make all the women of Jannah young virgins. God Most High says, Lo, we have created them a new creation, and made them virgins, lovers, equal in age." Awo jjawo ki ono omukazi omukadde agenze wannabi amugamba amuyambeko agende mu Jannah, nasooka n'amugamba gwe omukadde toyinza kugenda mu Jannah eri babeerayo bato. Omukazi bw'atandika okukaaba n'agamba tojja kugendayo nga mukadde, bali tubakoze nga bonna mbeerera. Kati kitegeeza ono agenda kufuuka mbeerera wano alyoka agende mu Jannah. Takuwadde ansa, takuyambye, takoze atya, naye osigadde oli musiraamu. Omukazi talinayo kintu mu Buisiraamu. Captain, insights z'Obusiraamu tuziveeko kati tuziwadde kakati waliyo kano omanyi okulafubana okusaba eswala 5 buli olunaku katukyogereko then tudde ku ddiini endala baleme kulowooza nti tuli mu bya Buisiraamu kyenjagalwa twabeerewo balance bayinza olowooza tuzze ku Buisiraamu bwokka kakati naye ekyokuswala essala 5 naye abaana abalokole basaba tekirina buzibu ku mutuntu n'asaba bankyawa si kiragiro Katonda w'obulokozi abeera atuula mu mitima gyaffe, tabeera mu ssaala. Naye Obusiraamu bw'otakikola ekyo tobeera musiraamu. Swala 5 bw'oba tozisaba you are not a Muslim. Naye nga kijja kitya? Surat Isra. Surat Isra ye ssuula ey'e17 mu Qur'an. Olunyiri olwokubiri egamba nti glory to the Almighty who sent his messenger on a night journey. Kati bw'obuuza omuyisiraamu wano nti Isra kitegeeza ki? Akugamba kitegeeza night journey. Naye nabwo bulimba kubanga Isra tekiri mu lulimi lwonna, si Luwarabu, si Luyonaani, si ki. Baasalako
Qur'an enkadde Qur'an enkadde eyo sura bali bagiyita surat bani Israel, essula y'abaana ba Isirayiri. Waliwo Qur'an empya n'enkadde. Qur'an bazze bakyusa revising nga bazikyusa. Qur'an eyasooka yalimu essula Surah of the Ant, eno eriwo teriimu. Surah of the Ant. Manyi mulimu essula ey'ente, surati Bakara, surati waati, ey'emmeeza, eyaki. Lwakuba biri mu Luwarabu tebabitegeera. Kati surati saagala palapase kapiteeni. Ziri njogera by the way. Sura Isra sura ey'okuminaomusanvu mu Qur'an eyogera ku lugendo lwa Muhammad olw'ekiro. Nja kukubuulira olugendo lwa firimu lwa Muhammad, then nkubuulire the real story. Abaana bajja kudibaayo bagende okusinziira ku Buisiraamu. Kapiteeni baveeyo ku challenging. Muhammad yali Mecca. Then Gabriel, Malaika Gabriel najja n'embalaasi ey'ekyuma. Mbalaasi nga ya kyuma naye ng'eriko ebyewawaatiro okusinziira ku kuti Obuisiraamu bwe bugamba era Abasiraamu bwe bamanyi. Gundi eno bagiyita burka, embalaasi ya kyuma, metallic horse naye ng'eriko ebyewawaatiro. Muhammad n'agituulako n'afulayinga okuva e Mecca n'agenda e Jerusalem, si Madina, Jerusalem. Eyo n'asangayo bannabbi bali bonna Abasiraamu okuva kwa Adamu, Moses, Dawudi, bonna yabasangayo n'abakulembera mu kusaala. Era embalaasi eyo yagisiba ku kisenge kya temple, the temple of Jerusalem, olaba Abayudaaya bagenda ne bakaabira. Ekya yeekaalu eri gye bamenyawo nti okwo kwe yasiba embalaasi eyo ey'ekyuma. Kati simanyi lwaki yagisiba. Yali esobola okudduka nga yavudde mu ggulu for purposes of taking him, ate yandimudduseeko n'embu yagisiba, tethering nga bw'osiba embuzi yereme kudduka. Kati bwe yavaawo n'ayambuka embalaasi n'emutwala mu magulu, ye ne Jibriiru amagulu 7. Ggulu erimu yasangako Adamu, ggulu eddala n'asangako Idrisi, Enoki, eddala n'asangako Yesu, eddala n'asangako Haruni, kakati n'asanga ery'omukaaga yasangako Musa, ery'omusanvu n'asangako Ibrahimu. Kati n'atuuka awali omuti, n'omuti ogwo nga ne Jibriilu talina gusuuka kugenda ewa Allah. So Muhammad yagenda yekka. Ne Jibriilu teyasobola kumuwita n'esingirako. So kati yawulira ewa Allah yali yekka kubanga Jibriilu yali tasobola kusuuka muti guno. So kati Muhammad n'agenda ewa Allah yekka. Ne Jibriilu teyamuwita n'esingirako. So kati bw'avaayo mbu Allah yamulagira ajja agamba Abasiraamu babeere nga baswala esswala 50. Mbu kijjeewo gamba Allah yamulagira. Nze mbu kubanga nze gwe baagamba. Nze it is a reported speech nti mbu Allah yamugamba Abasiraamu babeere nga bakola swala 50 olunaku. 50. Kati aba akomawo okuva mu ggulu atuuka ku ggulu erya Musa. Musa amugamba bagambye eki nti bampadde swala 50 koye nta ekyo kisoboka. Nze naliko eyo ku nsi manyi omwana w'omuntu Omusiraamu alina okutulafubana, okunoonya ekyokulya, kuweerera abaana, kukola biki kubanga kati bw'okubisaamu swala 50 olunaku buli dakika 19 Omusiraamu yalina okugenda asaale dakika 10 oba neziyitamu aba yakadda bw'ati ataddeyo kizibu. So Musa n'amugamba ddayo bakukenderezeeko. Muhammad n'addayo ne bamukenderezaako nesigala 45. N'akomawo Musa n'amugamba ezo zikyali nnyingi, n'addayo ne bamukenderezaako 40, 35, 25. Kati bwe zaawera 5 Muhammad ne yeekyawa ng'akooye n'agamba nze sigenda kuddayo. Kati n'asalawo n'ajja ne swala mmeka? Swala 5. Kati swala 5 ez'Obuisiraamu si kiragiro kya Allah, si kwagala kwa Allah. Allah yayagalayaga 5. si kwagala kwa Musa
Musa yali ayagala ndowoozeemu kubanga yali akyagamba bamusalireko si kwagala kwa Muhammad kubanga Muhammad yekyawa bwekyayi najja naki ne swala 5 kati swala 5 zaani abasiraamu ze basaala si kiragiro kya Muhammad kya Allah ye ayagala aga 5 si kiragiro kya Muhammad yekyawa bwekyayi nga bwe wekyayi nogamba tugende nezo so si kwagala kwa Muhammad si kwa Allah ne Musa yenyini kakata abasiraamu bali mu byabwe bali kuki manya Kyokkiriza Muhammad yekyawa bwekyayi obusiraamu bwe bugamba hadisi bwe gamba nagaana edda tugende nezina 5 n'agamba nze kati nze nkooye n'omusajja ala ajja kugamba naye obadde ki njemedde kamale gagenda naki na zina 5 tukwateko ku insights z'eddiini endala. Haleluya, amiina. Kakati nedda awuliriza ayinza okulowooza ekyatuleese wano oba nze kindeese mu nsi oba ku mukutu ti Buyisiraamu ate by'Abakatoliki bika by'amaziga kubanga ye Yesu agambira ddala nti ekyo kijiiko kya butwa, a poisoned spoon. Obukatoliki? Yes. Niyo Obukatoliki bukkiririza mu Yesu. Bukkiririza mu Yesu Kristo. Omukatoliki takkiriza mu Yesu. Akkiriza mu ki? Bikira Maria. Nedda. Bikira Maria bayambako buyambi kutuusa ssaala. Eklezia Katolika Kaleria yani. It is her church, not his church. Kendo obuuza Omukatoliki. Eyasoma waliwo ba nominal Christians, nominal Catholics nga ye waalinya bamubatiza ye Patrick ye Robert Sanda agendako mu Eklezia yakubuuza Roland yasigaza sapuli na mudaali. Ngenda buuzako Roland wange. Mubuuze Roland wamma. Take out alternatives. Bili. It is the Catholic Church is -1 his church, 2 her church. 90% of the Catholics will say her church. So it is a church of the Virgin Mary. Virgin Mary, which is not bad. Mary si yazala Yesu. Katolwo nekitegeeza ki? Siza maama wa mutuukirivu. Omutuukirivu yayita mu ye. Siwe kiri? Nedda kiwanvu okusinga awo. Kubanga ne Virgin Mary oyo si ye maama wa Yesu. Yogera ebintu byo. Kakati siddamu kutawaanya, yogera ebintu byo. Ekintu Obukatoliki bugamba nti insights ez'Obukatoliki. Obukatoliki bugamba is the mother church. Wakiwulirako? Mother church kyonna kiwulira. Kitegeeza ki? Gwajjo kinnyonnyola. One, mother church. Nga bategeeza nti ye kanisa eyazaala zonna. Era ekkanisa eno eva mu bayigirizwa ba Yesu Kristo eyatondebwa abayigirizwa 12. Era okusinza n'okutendereza n'ennono zonna eziri mu Bukatoliki nti zaava ku mulembe ogwo nga Yesu zaava mu Pentekosti Mwoyo Omutukuvu lwe yakka lwe yatondebwa era ekkanisa lwe yatondebwawo. Ne bakugamba nti mu Matayo 16 olunyiriri 19 Yesu yagamba Petero nti gwe Petero oba olwazi kwe ngenda okuzimba ekkanisa yange era nja kuwa ebisumulizo ky'onoosumululanga ku nsi nga kisumululwawa mu ggulu. Era nti Petero yagenda n'abeera bishop n'abeera paapa e Roma era ye paapa yasooka asookerwako era bapaapa bano bonna basika ba Petero paapa asooka. Kifu nga bwe tugenda okukola ki okukitegeera. Kakati era ne bagamba nti abantu Abakatoliki nga be ba Christians nti batandikirawo okugulumiza n'okutendereza
Yesu I mean Mariamu nakyo si kituufu. Kati enkola zonna ez'obukatuliki zize zongerwamu ziteekebwawo netezaaliwo. Bw'otunuulira ekkanisa eyasooka n'ekkanisa enkatolike ku ssaawa eno waliwo bafaanaganya ebintu bitono nnyo. Biki bye bafaanaganya byosooka okumpa? Nzikiriza njatula y'obukatuliki eyo bafaanaganya abayigirizwa nga bwe baalayira n'omukatoliki bw'akyalayira naye tosanga mulinnya Bikira Maria mu njatula gye bayatula nzikiriza Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Temuliimu ate nga mpanvu bweti naye essaawa eno omukatoliki omwaidentifyingira ku Bikira Maria. Ogenda mu nnyumba kyosooka okusinkana mu nnyumba y'omukatoliki kibumbe kiri awo, ekyo tekyasooka n'okulaga sapuli. Waliwo abaana nazo nga tasobola nakweyambulamu ng'abeera ne sapuli olusi 3. Waliwo ogunene ogw'olubaawo ne wabaawo ey'ekyuma n'akatono n'omudaali. Obutukuvu kyeki? Ebintu ebyo byonna tebyaliwo. Bali abayigirizwa n'ekkanisa eyasooka emyaka 4 tewaliwo yayambala sapuli, tewaliwo yagulumizaako Bikira Maria. Sapuli etandika ddi? Sapuli etandika mu mwaka 1126. Emyaka 1110 tewaliwo sapuli. Naye saawa eno oyinza okujja esapuli ku mukatoliki. Oyo ya kibooko. Enzikiriza y'obukatoliki yonna eri mu sapuli. Identification marker y'obukatoliki sapuli. Naye emyaka 1110 kitegeeza ebbanga erisinga ekkanisa lwebaddewo Bikira Maria teyaliwo. I mean sapuli teyaliwo. Yajja buzi buli ebirimu byonna purgatory yajja buzi. Purgatory kyeki? Purgatory yenzikiriza bazita dogma. Dogma mu bukatoliki egamba nti abantu bwe bafa waliwo ekifo mwe bagenda ne batukuzibwa then basobole okutuukira okugenda mu ggulu. Bw'ofiira mu kibi wano ogenda mu purgatory tusobola okusabira n'otukuzibwa then n'okola ki era kwe kuva ekyo ky'okusabira tusobola okusabira eno eri n'otukuzibwa n'ogenda mu ggulu. Ekyo kifu nnyo kubanga bw'ofiira mu kibi oba ofiiridde mu kibi teriiyo kintu kyonna. Omanyi eddenje erimu kyova Yesu agiyita kijiiko kya butwa, kyekintu kye baliisa. Ekijiiko kyeki? Ekijiiko ye instrument gy'okozesa okulya emmere. Kakati emmere y'omwoyo kye kigambo kya Katonda. So kakati ekijiiko bwe kiba nga kiri poisoned kitegeeza emmere eba nfu, ogenda mu kufa mu kuzikirira. Kyova Yesu kino obukatoliki abuyita kijiiko kya butwa, kiriisa abantu b'omuntu, abantu be obutwa, okufa, bagenda mu kuzikirira kubanga ebintu ebisomesebwa byonna tebirina gye buweera mu katoliki butuukirivu bumuwabulamu butaggwaawo. Ate bitya? Akakati bakugambye nti ne bw'ofiira mu kibi ojja kutukuzibwa ofune obulamu obutaggwaawo. Lwaki tooyonoone? Kubanga olina chance. Onaafa ojagenda mu purgatory bajja kusabira ogende mu ggulu. Obukatoliki bugamba nti justification is not by Christ alone. Tokukkiriza mu Yesu tamala. Nti nzikiriza mu Yesu nkoze obutukuvu n'obutuukirivu so noona sikola ki nti tekimala. Olina okuteekako ebikolwa nga ze sakaramento zonna ez'obukatoliki. Olowooza ne mubalokole si we kiri? Yesu yagamba nti okulooka era tekimala.
okulokoka tekimala naye ne byokola ng'olokose bimatalinga. Anti kakati that is righteousness, butukuvu na butuukirivu bikolwa. Na ebikolwa ebyo byanjawulo. Those bali boogera ku wax. Wax ebintu by'obukatuliki. Naye kakati ate eno